assistance from security people that I will not mention from within the regime who are not in agreement with the way our country is being run, most importantly, the way our military is being run by the son of the current president. Mawulire agakagwawo era nga getulina essaawa zino waliwo amawulire ag'entiisa agatandise okubeera nga gagenda gasaasaana okusaasaanira eggwanga lyonna. Gano nno nga si mawulire malala era nga amawulire gano gakwatagana ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu essaawa zino wenjogerera ali mu ggwanga erya Amerika era ng'ono yasalawo okudduka munda mu ggwanga Uganda olw'ebyo ebyamutuukako mu kalulu bye mwamanya mwenna nti akalulu okuva lwe kaatandika oba okunoonya akalulu okuva lwe kaatandika omusajja ono yatandika okubeera nga abonyaabonyezebwa, yatandika okubeera nga atuntuzibwa, yatandika okubeera nga akolwako ebikolobero ate nga si ye yekka, Beppo n'abagoberezi be ne bammembers abalala ku mutendera ogw'oku ntikko abali mu kibiina ekyo. Kakati nno gye bugenza okwongerera olunaku olwaleero nga waliwo amawulire agasinze okubeera nga gennyamizza bannayuganda era nga basinze okugawulira n'enviiri bandibanga zibavudde ku mutwe era amawulire gano nga gabadde galaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva wano okufuluma okugenda ebweru munda mu ggwanga erya Amerika mbu yayambibwako ebitongole ebikuumaddembe. Kakati nno bino ye nga ye abyeyogeredde, wabula ate amawulire agasinze okubeera nga geewuunyisa ensi ge ga amawulire ag'okubeera nga abantu batandise okubeera nga batambuza ebigambo, batandise okubeera nga batambuza olugambo. Bano nga bagamba nti mwami Kyagulanyi okubeerako kwe munda mu ggwanga erya Amerika mbu kaakati nno nteeseganya za mwami Museveni era nga batandika okubeera nga boogera ebigambo bino nga bagamba nti ono okufuluma eggwanga Uganda mbu waaliwo okumuyambako okw'abakulu munda mu gavumenti ya mwami Museveni. Kakati nno ye nga alumiriza nti abantu ba bulijjo be baamukwekanga, be baamuwanga emmere n'okubeera nga bamusuza. Kakati era ono ayongeddeko n'ategeeza nti mu kufuluma ono yayambibwako ebitongole ebikuumaddembe era nga bano baali basirikale bennyini munda mu UPDF, wabula abo abatakkiriziganya na ngeri amagye munda mu ggwanga Uganda gye gaddukanyizibwa. Ebigambo bino byonna mwami Kyagulanyi yasinzidde wali ku TV24 eya France kwe yasinzidde okubeera nga ebigambo bino abitegeeza ensi yonna. Kaakati nno waliwo oluvuuvuumo oba olugambo olwongedde okubeera nga lusaasaana era nga luno avuddeyo kennyini mu bigambo bye n'abeera nga abasajja bano ab'eŋŋanga naddala okusingira ddala abasajja aba NTV aba NBS TV ono bano bagamba nti mwami Kyagulanyi okusinza ku mawulire waliwo mbu enteeseganya, wuliriza, waliwo mbu enteeseganya zino za mwami Kyagulanyi ne mwami Museveni bali mu nteeseganya, wabula nga amawulire gagamba mbu mwami Kyagulanyi addidde Benjamin Katana omukulu amayikiddwa nga David Lewis Rubongoya, Beppo omukyala Zedriga Arina ono nga ye president aliko, Beppo ne leader of opposition amanyikiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi. Kakati nno abapropagandists nga bagamba nti bano mwami Kyagulanyi bafrontinzeeyo wali ku gavumenti ya mwami Museveni. Kakati mbo bali mu nteeseganya butya mwami Kyagulanyi bwe baagala akomewo nga tateekeddwako musango nagumu gwonna munda mu ggwanga Uganda. Bano mbo bagamba mwami Kyagulanyi talina musango gwe yazza mbu ng'ate aba gavumenti bagamba mbu waliwo emisango mwami Kyagulanyi gye yazza. Kakati nno bano nga batandise okubeera nga basamwasama n'ebigambo n'okusasanya olugambo nga bagamba mbu waliwo enteeseganya ez'ekyama, wabula olunaku olwaleero bw'atyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo bino byonna n'abisambajja. Ono agamba tewali nteeseganya yonna n'emu gy'ateeseganya na mwami Museveni, ate ng'ono alumiriza alina okudda munda mu ggwanga Uganda kuba talina kye yasobya, talina kye yakola. Kakati nno ntambula ne Hajjati Nakalembe omusomi w'eddwa, omukyalo ono mukugu nnyo gwe mugezeeko alina ekizibu kyonna ow'ebweru wa Uganda naawe ali mu Uganda. Kantandike n'abantu bano oli emitima emibi ne ssente bwe zaamalamu abantu bano abakulu ddala. Nze kyangatta ne Kyagulanyi nali mmanyi tugenda kununula ggwanga bwe nakitegeera n'enziruka ekikumi. Eyo conversation ye nali ne Kyagulanyi ye yaggalawo political affiliation yange naye eyo ekifaananyi ekyo siraba nga muntu ali exclusively empty politically empty ge Kyagulanyi. Nakyo kakibagamba nti mwantinkudde ekyo ekifaananyi it exposed me to who Kyagulanyi was. You can't say that. You can't say that. Ngambye politically. Yes, you can't say that is politically empty. Anti ngambye nga yafuna obulubuso million essa. Bacha babumuwa. Na Uganda. Chichi. Ebintu ebya rais bifuna abaguzi bangi. Nali naye for 2 hours nenzira kanengamba Jesus. Ono yayagala wa president w'eggwanga. Kyewalaba gwolu. Conversation
buli lwakuba ekibaabu agamba nti nze Kyagu enserooza muze nanula eggwanga nze Kyagu waabwe mikwano ya ne baŋŋamba bwe ogenze wa Museveni tunywayo caayi bajja kuwa obutwa nanywa caayi ne Museveni oba yanywa ebikopo 3 nze nanywa 4 ekiro ekyo. Oyo omwami bamuyita mwami Disani Malingumu. Ekyamugatta ne Kyagulanyi kununula ggwanga. Ekyamutwala ewa mwami Museveni kunywa kacaayi. Byagambye ebyo yabigambye. Omwami oyo okusookera ddala yasooka n'avuma Katikiro wa Buganda omwami Charles Peter Mayiga. Buganda region erina abantu 11,000,000 mu emitwalo 10. Abaganda bali 8,000,000. So disagreeing ne their leader, you can disagree but on an intellectual platform. Yamuvuma ebigambo nga byenkana bwe biti. Agambye nti kyamutwala wa Mwami Museveni kunywa kacaayi, si kacaayi ak'omu kikopo, kacaayi mu kategedde. Bwe yaddako n'avuma omwami Robert Kabushenga eyali CEO wa Vision Group n'amuwemula ebigambo bwe biti. Bwe yava ku oyo yali akola ne Hajati Namyalo Hadija ng'akola blind operation, ye yali certificate gye bamuwakola blind operations ng'amusasula. Bwe yavaayo yamuwemula ebigambo bwe biti. Bwe yava ku oyo olwaleero ali mu Piero yo Secretary General waayo omwami Kabanda ennaku zino abadde amuvuma bwe biti. Eyo ye profile y'omwami oyo era omulimu gwakola gwegwo gwemba nnyonnyodde kuvuma abantu naye ng'ate agenda myaka 50. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muyimbi. He's a businessman, he's a politician, he's a leader. Jeje emirimu gy'akola egy'oli gy'akola gyakuvuma abantu era agambye ekyamutwala ewa Mwami Museveni kunywa kacaayi, kufuna kacaayi. So kati enjawulo wakati waabwe ababiri, oli alina by'akola, ono bamupangisa kuvuma abantu ku mikolo. Yavuma omwami Sewungu olw'okuba yali amusabye ssente n'agaana okuzimuwa, n'amuvuma ebigambo bwe biti. So abantu abamu baba bavuma abantu babawe ssente nga tebalina integrity n'emu. Kati oyo talina integrity n'emu wabula Mwami Kyagulanyi yadde okumugambako ekigambo kyekimu kuba n'omulimu gwakola tegumanyise. Abantu bakola emirimu naga nti nvuga takisi tinkola bwe nti Mwami Kyagulanyi muyimbi. Oyo mukulu tamanyise mulimu mutuufu gwakola. Hajati Namyalo yatugamba nti akola ku blind operations. Omusaala gwalwayo yamuwemula ebigambo bwe biti. Nkugambye nti Hajati Nakalembe omukyalo ono musomi wa dduwa, omukyalo ono kafulu era nakinku. Nkugambye nti ng'oli mu Uganda oba bweru wa Uganda tolwana na nsi, tolemwa nsi lwa bizibu nga togezezzaako Hajati ono. Era Hajati ono ayigiriza n'abaagala okusoma edduwa entuufu ez'okutaasa bannayuganda bali mu maziga nga bw'olaba Simon Muyango ono engeri gy'akulukusaamu amaziga. Kakati nno mugezeeko ku nnamba eyo 529 ojja kubeera nga ebigambo olaba nga bikyuka butereevu nnyo nkutegeeza enkya n'eggulu. Kati wuliriza bino byonna nga bigenda mu maaso nga bw'owulidde ba propagandists kakati nabo tebatudde era okusinziira ku bwino aliwo essaawa zino waliwo amawulire agatandise okubeera nga mukwano gwange mpuliriza gongera okubeera nga gafuluma era gano ndoza tujja galabako olunaku olw'enkya. Twabadde ku TV emu waliwo omusajja omu era ng'ono akulaga nti y'omu mbu kubalwanyisa Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'okubeera nga omusajja ono agamba mbu afiirawo n'okukuuka ejjembe mpaka nga Mwami Museveni avudde mu buyinza obw'eggwanga Uganda. Kati wuliriza wabula ate ono y'omu yasinga okulwanyisa naddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bikolwa bye byonna, mu ba members of parliament bonna abali mu parliament abali ku National Unity Platform card. Omusajja ono abalwana talinaako n'omu gwagamba nti ono akolera bantu, talinaako n'omu gwagamba nti ono atuukiridde, kyokka nga naye akugamba nti
alwanyisa mwami Museveni. Kakati nno alina n'ekibiina era ng'ekibiina kye bwekyo kyalemererwa okuleetayo yadde omuntu omu mu paaliyamenti era nga wenjogeri omusajja ono mwandibanga mumutegedde. Kati wuliriza, ono si ye yekka. Tuze tulaba abantu ab'enjawulo nga beerimbika ku ludda oluvuganya gavumenti, wabula wayita n'akataayite kasala abantu bano ng'ate bakulaga nti balina mwami Museveni oba balina rigimu eya mwami Museveni. Omusajja ono Simon Muyanga Lutaaya y'omu ku baavuddeyo ne boogera ebigambo biyitirivu nnyo era ng'ono ebigambo yabyogedde ng'abyolekeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yava wano n'abeera ng'ayolekedde eggwanga erya America. Jjukira nti ono bwe yamala akalulu bw'ati mwami Kyagulanyi yasalawo n'abeera nga yeewogoma abasajja bano olw'entiisa gye baamutuusaako mu kunoonya akalulu. Era ono ng'omulengera bw'aba yalengerera wala n'ategeera nti bwe nsigala wano abasajja bano bandimmiza omukka omusu oba oliawo okubeera nga banteeka mu kkomera bwe ntyo mbeereeyo emirimu gyange obulamu bwange mbeere nga bansibidde obwerere nga bwe baakola okusinziira ku mawulire Dr. Kano Kizza Besigye Kifefe nga ne wenjogerera akyali mu kkomera. Kakati nno omu ku baasooka okulumba omusajja ono ye Simon Muyanga Lutaaya ono nga yategeeza nti mwami Kyagulanyi akutte struggle n'agiyiwa mu ttaka era nga Muyanga Lutaaya yategeeza mbw amaze emyaka n'ebisiibo ng'alwanyisa gavumenti eno kyokka ng'ate y'omu ku be twalaba mu kamyufu aka NRM nga ammiddwa kaadi eya National Resistance Movement okwesimbawo ku bubaka obwa paaliyamenti mu bitundu by'ewaabwe eyo e Busoga. Kakati nno ono y'omu ku balumba mwami Kyagulanyi era nga yategeeza nti mwami Kyagulanyi abamenye nnyo bo nga bo abali kudda oluvuganya mwami Museveni mbu teyandisazeewo okubeera ng'afuluma eggwanga Uganda, yandisigaddewo n'abeera ng'alwana nga bw'olaba Dr. Kano Kizza Besigye Kifefe bw'abeera ng'abeerawo n'abeera ng'alwana. Ono nga yeerabidde nti Besigye yafulumako okumala ebbanga erisukka mu myaka 2 ng'ali munda mu ggwanga erya South Africa nga yeegomye mwami Museveni mpaka ekisalalo kyatuuka onaakomawo munda mu ggwanga Uganda. Era mwami Besigye yafuluma alina mu Gomesi mwenna mujjukira olunaku olwo. Kati bino ng'obitadde ku mabbali, Simon Muyanga Lutaaya agamba nti waakiriko Besigye okubeera mu kkomera nga musibe naye nga waali alwanyisa Museveni, ng'ono yeerabidde nti Museveni bwe yali alwanyisa Obote tebaamuggalira mu kkomera wabala yaddukira Sweden. Museveni yaddukira Sweden, yaddukira Tanzania, yaliko e Zambia, yagenda ewa Gaddafi Libya, yali e Kenya. Eno yonna ne mbazungu kabe UK yatuuka ng'agezaako okwegula obuganzi n'okugezaako okuwenja butya bw'ayinza okujja ku gavumenti eyali ey'omugenzi Dr. Milton Obote Opeto. Kakati nno ono teyadda mu kkomera. Kakati bano abasajja amagezi ge bawa nti mwami Kyagulanyi akomewo ateekebwa munda mu kkomera, nga kino kyongera okukkaatiriza n'okutegeeza nti omuntu yenna omusibe jjukira nti ekkomera y'entaana y'oku nsi. Omuntu yenna ali mu kkomera aba takyategeera, wabula abali ebweru be bamutegeerera. Kakati nno bano baagala mwami Kyagulanyi akomewo akwatibwe naye aggalirwe olwo basobole okubeera nga bo be bakola politikisi waabwe gwe babadde nga bajja bakola ow'ekifere ow'okuwuddisa bannayuganda bonna nga bwe bazze nga bakola okumala emyaka n'ebisibo. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso, njagala nsooke ku musajja ono. Omusajja amanyikiddwa nga Alex Weso Mufumbiro ono ali munda mu kkomera, wabula ng'ebyamusibya byebyo by'okubeera ng'ono ali gumite, ali royo, ali radiko nnyo, era ng'ono musajja muwulize eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati omusajja ono bingi byayogera ng'abyogera ekibiina eno kino ekya NUP. Jjukira nti omusajja ono ali intelligent nnyo, baamusiba ng'ali mu kkomera ne yeesimbawo. Era okusinziira ku bantu b'e Nakawa bagamba nti n'akalulu k'obubaka bwa paaliyamenti e Nakawa yali akawangudde, wabula olw'amaanyi ng'agakozesebwa mu bitundu ebirala baakabba. Njagala owulire emboozi ya Muyanga Lutaaya ne Alex Weso Mufumbiro nkomewo ali mu kkomera. Nagamba Dr. Besigye naye Dr. Ngenda I went to Dr. Besigye's home ne batuwa Bogoya ne kasooli omwoki ne tutuula naye for some good nga Dr. yamugoye nkoye ate kinemu nga Dr. yesonga enkoye ze eyo tewali yanguze tewali yampadde 10 naye ongambye nti Bobi Wine mukwano gwo. You say Bobi Wine is your friend. Bwabanga abana ba Bobi Wine be batuvuma ku struggle gye we sacrifice our 20 years of life. And you have a young age of come now 48.
emyaka gyange gyovuka gyonna 20 of those years I was in opposition. Loans batutte nze bantwala mu kooti for an election petition tinemeredde okusasula nze kanze gwawulira nga batutte mu kooti in that election kyokka ng'eriyo bamu. The issue was to force you into submission, to harass you, kulembera at least Besigye tubadde tufa naye yasooka ku front line mubonaabona babasibalya this coach of mine this man has at revolution atuzize mabega emyaka 4 nayagala okubeera mu gavumenti empya kasaba Besigye obwayigigi. And I'm not joking, these are not jokes. I told him, buli ali mu FDC yamanya nagambanga Dr. Besigye na buli ali mu FDC nti bwe tutwala gavumenti empya I want to be the Inspector General of Government. Why? Oyo muyanga obwavu obubalume waabwe oyo muleke ebizibu alina bingi nambona nga alina kufuna mulimu asibire empale nedalongido ayo muvubuko yabwe asibire nempale oyo twamuvwako owekaliro banga wamanye yewamwe wa ate gwe eri omuntu nga wawano ng'ali bulungi ng'ategeera nga yasoma yaba mu nsi muno yawagira omwana oyo iwe oyinza owagira omwana oyo kwebagadde ekyamweseza omulimu wayita bwayimirira eno nonayimirira eno bwisoga mugiyizeemu ate banagiyizaamu batya otu yayinza kwemererawa kale tukubera ali akubera ali asibire empale yemunkende ene waigulu ku mwoyo tubona ebyanayogera n'obugalubindi zenatandisa okuvaala nti ayogeza bugalubindi senanafunye bugalubindi wenja okuvaala kamala emirundi yamukoba nti alyanirirayo ntabonanga kwisa adaisiroti neri bwotululira line-up oyo alina n'omwana gwe bayita Besigye era Besigye nozaabula okumujjako erinnya lye kubanga akati omuntu alina omwana bayita Besigye owagira otya ate nti owagira noli mutabani wa Brunei owagira kati ali kuba namwendo olabye ebintu byensi naye ayimirira ku TV ajja n'awa public opinion n'ayogera ku Kyagulanyi ngakalira babano naye abantu abasinga just nti abantu abadde tebabamanyi nti basiru naye ffe abasinga tubadde tubamanyi ab'omu kibuga nti oyo Yugayo musiru. We know the silly people in town. Era ffe golaba ze neewuunya walaba neewuunya kyokka ate weewuunya tisobola omuntu eyakera ku nkyo yakoba nti aviire ku mulimu kuba gukola miliyoni 18 ye ayenda miliyoni 10 oli kunfuna yavaawo buti ate ali ku TV emu wakakaire yalekawo gwa 18 yalekawo omulimu yalekawo NBS akanyumia atitategeera NBS omanya yaveri nga akayanira musaala ngati ate gwafuna mutono gwe yali afuna eri nga tanakayana bali bamwamegera eno wanaye ku miliyoni ngabbiri yalinga nagamba onyongezeeko yalinga kwemu nkaaga kati nagamba nti suuti zewandege yazimutamye naye sisho shekola sente nyingi shekola miliyoni 7 mu bulango kwamba buli kalango kalinga ka miliyoni 10 kati ye ngagamba nti kila nti omu akalanga akambaka muwenga ye kabe kake kubanga program business nga musasula ye program yakolanga ne tamale emirundi kini kalisa namugabo twala n'ekitibwa kya TV wachono na eno nadda n'amabanja g'ebyobululu genda kumba yasanga mu kibuga ng'ali kuwologoma ndikobera yandagana yasita ebigere yalira amaziga namba oba bakujimiza era nze bwe banjogerako abo abasajja jo nanseka nenteka mu motoka nembudabuda nentwala mu mmere nali nze simanyi nti omuntu asobola n'okukola ku TV NBS ngatamanyirisa buso nga tamanyirisa buki buso nenge gyali musoga wange wekaliro nenga nti sina kyakola
tuli mu spectrum tuli ku mmere bwambuuza nti ate n'ennyama bagisiika batakoze yabayingirya mujjako birowoozo lya mugoba ku mulimu kati olwaleero akugulidde atya gwayinza okugulya omuntu alina omubuuza ekika ky'emmere kyalya tasobola tamanyi na bbeeyi ya mmere kakati asimaze okusiita ebigere ne mwana ye tv obulango obwo bubadde okayanirako olinayo ke waleeta ngaggwe puroguramu ye puroguramu kale ntegedde y'amaanyi ku makya ku lwokubiri miliyoni 7 ne ku lwokusatu olweggulo miliyoni 7 naye nga ggwe olinamu obulango bumeka obubwo oba kiraya ntogo waleeta nti tamale yaleeta hamu kya ahamu mwogerako bwogezi talinawo bizinesi mukalango ngamba aba obulango oyo mumukubiruseki ni kalisa yagamba fala sio nonkoze bubi nnyo sio nonkoze bubi nnyo mbozi size waisa mutuza era sigenda kumuuza kati afuna mmeka mutuza mu molano sigenda kumuuza mutuza mu motoka yange atandi kugamba ayi bana imwe abasugayi mwije mu kibuga muri kweyaga nga yesi bisagwe mwije mu kibuga ebiseera ebyo nga olieno wole wango okyali eri wa olende ngoli kukitigwa nze ngani mu kibuga nga tewanatuuka mu bino byonna byenjogera byadda nga yeesiimisagwe ng'engatto ng'akubye engatto manyi omuntu nga yalwa mu kyalo engatto bw'ajambala ogirabe emaiso emyezi 3 nomanya diro yajja kakati abantu baffe oyo toba surprised kubanga nze mba mumanyi nti ye alowooza ensi yakugabana buki bugabanyi si yakukolerera dreams ze ziba ntono oba ontegeera because ne bw'oba okoze analysis naye ne baali bagamba abantu okuva ku CBS eyasooka ye baamulaba nga tasaanidde sigalawo naye nga baamugoba ate nkugambye ye se bwoyisa olusi tusiima buli muntu ogulekawo bwe yali asiima okulekawo ne bamwe agenda gwe NBS ate mwene neyayidda yankobera ngaali sitebigezi kunkyo kyekyabawula kuwagira Museveni ate nalimba bulijjo wagira Museveni wa Museveni ddala wa Museveni 311 kati kyenkugamba kati nga mpulira oli nga ajja n'ekyana mbu naye yasoma mbu wamawulire nga naye ajja aleebeta n'ekyana era nga yagala ampe ne lecture how I'm supposed to address the nickel pumps around those transgressing this country. No, my friend, I will not be unequivocally. I will be sound on. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye kapula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 052237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Anti nakutegeezezza nti olunaku olwaleero ngenda kubeera nga nsooka emboozi zaffe ez'olwaleero tutambulire nnyo ku basajja be tulabanga abakulu abandi badde nga bategera ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda n'okugezaako okukwatira wamu okununula n'okulwanyisa Mwami Museveni. Kakati bano nga bonna baagenda dda ng'abamu ne munda mu ggwanga Uganda tebaliimu baagenda dda ku mawanga bali eyo kakati bafuka dda emmombo ze bali eyo banoonya bubudamu abamu nga baabufuna dda naye nga mudda mu ggwanga Uganda tebalinaamu kyamaanyi nnyo kyolina kutegeeza nsi nti kiikino oba oliawo kye batuuseeko oba kye bakola wabula ng'omulimu gwe balina omukulu gwe gw'okulwanyisa Mwami Kyagulanyi okulaba nga enkyukakyuka bagitemerako ettaka. Kakati nno njagala mukwano gwange mpuliriza ng'ovudde ku bya Franka Gashumba bye yayogedde by'owulidde ng'ovudde ku by'omusajja Simon Muyanga Lutaaya bye yayogedde n'ebimuddiddwamu Alex Waiswa Mufumbiro tali yekka waliwo abasajja ab'enjawulo nga bawerako nkugambye nti bano nga bali mu mawanga ge wandiise agali civilized
bwe wandirabye n'oga nti bano basajja bategera ekigenda mu maaso era bano kaakati balwanizi ba ddembe munda mu ggwanga Uganda wadde basinzira ebweru w'eggwanga Uganda. Kaakati nga bye boogera byonna byongera okukkaatiriza ensonga ya Mwami Museveni okubeera nti bano bonna yali abateekawo nga kiguumaaza nga enta esula ku kyoto. Tulowooze nti bano abasajja balwanira omuntu wa wansi naye ng'amazima gennyini baabeerangawo kutubuzaabuza n'okuzannya kannemu kanabbiri n'okuzannya teppo ne Mwami Museveni ono okulaba nga bamusiba mu buyinza aleme kubuviiramu ddala olwo nga bo bwe bekkusa bwe bafuna ensimbi bali ku peroolo bali ku musaala nga beeyagala abalala nga bali Bulaaya naye nga n'emirimu gye bandibadde bakola e Bulaaya tebakyalina mirimu gye bakola bali eyo bangalo bunani naye nga gavumenti ate wano munda mu ggwanga Uganda ye babeezaawo okubeera nga bali eyo ne basasulira n'ebyo renti kw'ossa oba oli awo ebyetaagisa ebirala eby'omu maka gaabwe. Kakati nno bano ne bakola omulimu ogw'okugenda mu maaso n'okubuzaabuza ensi n'okugenda mu maaso n'okuddisa abantu ogenda mu maaso n'okukola ebyo bye wandirowooza nti bikolebwa muntu atatambulangako omuntu ali ignorant omuntu akyali green. Kakati nno ono omuzeeyi nkugambye y'omu ku basajja abazze nga balwana Mwami Kyagulanyi okuva le yavaayo n'alaga nti alwanyisa Mwami Museveni mpaka Mwami Kyagulanyi atuuse okufuluma eggwanga Uganda n'adduka kubeera nga atuusibwako oba oli awo ye bye yayita ebikolobero n'okubeera nga yatiisatiisibwa ng'era omusajja ono akyalemeddeko akyasimbye Nakakongo akyasimbye Kuuli ku Mwami Kyagulanyi ng'era ono agamba mbu n'okudduka mu ggwanga Uganda Mwami Kyagulanyi kwe yakola mbu tekwali kutuufu waliwo enteeseganya era ng'ono agamba nti byonna ebyatuukibwako Mwami Kyagulanyi okufuluma byali bipange byali biteeketeeke era ng'ono alumiriza nti ne gye yalaga ebweru mbu talina kyagenda kukolayo agenda kudda mu kkuba ndongo wabula ng'olwaleero Mwami Kyagulanyi ne basinkanye ne gye buvuddeko yasinkana babede mu ggwanga erya Amerika. Sooka olindeko ku scrollinga sooka owulirize laba emyaka gino byegyogera sooka owulirize emyaka gino byegyogera wuliriza ozze wano mu mawanga ag'ebweru otulimba ng'ogenze Bulaaya naye bw'ogenda e Bulaaya buli w'ogenze oli mu kusala ndongo na kunywa omwenge tolinaayo kyamagezi oba bantu bakukunavu b'otuusikiridde kubanga tojja kujja tulina abayaaye bangi wano mu Amerika nti wano ndi wano mu Amerika tulina abayaaye bangi oyo muwulidde bw'ayogera omwami oyo jjajja oyo gwolaba musajja yava mu bukulu kati jjajja ebyo byayogera katuwulire omuzzukulu byayogera otegere Uganda wawe tutuuse ono muzzukulu we si muzzukulu we mu kika kyabula mu myaka ono aba muzzukulu wulire omuzzukulu byayogera there is no hero in a sinking ship mwenna mubira owenaalebu bw'atuuka mu ddwaliro naye asobola okaaba kubanga eddagala terikola ki teririiyo bw'otuuka mu ddwaliro you saw what happened to Green Daddy. I'm sorry to bring out this yes. Someone that campaigned for them but because we are in a sinking ship owulidde oyo muzzukulu mu myaka ono aba muzzukulu w'oli naye oli omusajja mukulu yenne ameze enkanyanya akaddiye jjajja ali ku mitimbagano amansa busiru amansa bujega amansa butategeera kuswaza kitiibwa ky'abajjajja kuswaza kitiibwa ky'abakulu n'okulaga nti n'omuntu okubeera ku Bulaaya tekirina makulu kubanga oyo omusajja okugamba nti His Excellency alinnya n'agamba nti agenze ku Bulaaya naye ng'agenda kusisinkana bayaaye oyo omwami omukadde oyo kyatezeako kugamba nti His Excellency mu Washington DC wali mu kizimbe we yabadde mubeeramu bayaaye era akugamba nti abaatula mu lukiiko lwa Geneva bayaaye era akugamba nti European Parliament yabayaaye oyo omusajja omukulu bwatyo bwakugamba tebalina byamagezi basobola kwogera fe abaana oba abazzukulu baabwe beboogera ebiyamba ensi n'ebiyamba bannansi bo bino bye balimu katunuulira ono politician aludde mu byobufuzi simanyi yasoma propaganda simanyi nze Munyagwa nfaananira eddubu nze saagala mbalimbe bannaye nze Munyagwa anfaananira eddubu okukamala obukamazi kati wulira Munyagwa byayogera owulire n'omwana eyakajja gwe baakalonda tanaba nakulayira kugenda mu palamenti
ulira omwana byayogera ule ne Munyagwa ulira Munyagwa akugambye nti eggwanga natolose butolose bali bagakuntusaako obulabi naye bw'anadda ajja kuyita ku kisaawe ayite kyaliwe Nubian libadde ku mwana kati abali baagala okutta baasenguse buli lwabeera okola allegations gwe kennyini ate nomala noga baagala kunzita omukyala ayagala kunzita Kasuku enkera ntukulaba naye twakava mu kalulu ebizibu bye tuyiseemu byonna Munyagwa ebyo byalimu yagamba aze kusaanyaawo Nuupu naye Munyagwa nkubuulire bukyanga olya myungu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Katanga tomalaako maje goyina gonna mafu wulira omwana ono bakamulooda MP ku myaka gye Munyagwa twakava mu kalulu ebyo byayogera byavevenga nabyo wuliriza omwana eyakalondebwa ono omwana muto kuba Munyagwa baludde ebyobufuzi emyaka byagakugamba simanyi 2 simanyi meka be bakafulu ba opposition abagwagwa opposition ayita Museveni mbu president kubyibaddewo wuliriza omwana ono nebe basibye babate bemusibye mubate mumukolera abantu sente zemuteekamu nga muyiga omuntu wano nawali mumuzikolemu enguudo sente zemuteekamu mumukendeze school fees wa masomero ga gavumenti mutereze abaana basome bulungi mutereze amalwaliro abantu bebenga bagende bafuna obujjanjabi kakati njagala mumbuulire Munyagwa noono omwana ani ategeera politics era ani mukulembeze yava in fact a presidential material oyo yesimbawo ku bukulembeze oyo Munyagwa okuvuganya okukulembera eggwanga ono omwana MP mwana muto mu myaka MP yakajja obufuzi yakava na mu ssomero asobola okutegeera ebiruma bannansi Munyagwa alabanga ekiruma bannansi kugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yadduka kulwanyisa Kyagulanyi bano abasajja bano bemuyita abaludde mu opposition kati la mukasambidde maaso ono mbidde maaso era mbidde yenyini kubanga ne mu kika ky'amatooke gye bayita embidde si ttooke ddungi lyakufumba kulya oliriisa njala oliriisa nnaku mbidde mu mbeera yonna ebaddewo nga yeeyitawa opposition naye y'omu ku bayita Museveni president era akuwaanira Museveni nga bw'agenda okulayira owa opposition era nga yeeyitawa opposition naye nga ga president agenda kulayira ali ku Kyagulanyi Ssentamu mukasambidde Kyagulanyi Ssentamu yafuluma eggwanga mumuveeko bwe mubaba opposition mwogere mukole ebikolwa opposition byeteeka okukola bwe mubaba opposition muvumirire ebikolwa ebyakolebwa muba mukasambidde mwakyusa ebyobufuzi kati mulwana Bobi Wine mulwana Kyagulanyi Ssentamu gwe mulwana si Museveni ate mweyita opposition simanyi president w'eggwanga mukikkiriza nammwe nti ye president Kyagulanyi Ssentamu mukkiriza nti Museveni ye opposition n'owulira omusajja omukulu otuswaza n'otuswaza gwe mukasambidde gwe mukasambidde ng'oyogera wulira omusajja ono bano abasajja oba babayiwa butto mu matu oba babayiwa butto mu bwongo wulira mukasambidde naye nno nze kikukkiriza nti kiki kubanze manyi tiketi gye yalinnya ritaani oba okukomawo kwayo kwa mwezi gwa kutaano yaziswa ne ritaani tiketi ya mwezi gwa kutaano era tumusuubira tajja kudda in fact nze simanyiiko nti ababadde bamunoonya baabo batuuse waka n'ababula eggwanga lya Uganda liba limanyiiko obeera mu Uganda mbidde maaso agamba nti bw'owulira nga bakuzinze abatemu bazinzeeko ewuwo bw'oba odduka oyita mu mulyango gw'emiryango oyita mu mulyango ogw'emiryango gy'oyita mu geeti y'emiryango n'ogenda ye bwakugamba nti okukuba kutoloka nti oba ofuluma mu Uganda olina kuyita ku kisaawe kya Nnyonyi Mateeka ye entegeera ye bwe mugamba kwegamba entegeera ye mugamba nti ng'otoloka
olina kuyita mu makubo abo bootolokako mwe bali era akugamba nti Museveni alina intelligence era intelligence yaabwe y'amaanyi tosobola kuva olaba tosobola nakweyambisa magezi masome kuba amazaale temugayina naye n'amagezi amasome temusobola geeyambisa mugeeyambisa mu bya kisiru kitegeeza oba totegeera kaakati mulimu ono simanyi bamuyita Kasibante sana nakwogera Kasibante kankuleke nenda kula nguluwe yako gwe Kasibante gwe sina kyenkugamba nkuvudde Kasibante kyogerako oswaza okwogerako Bannayuganda njagala mumanye abalabe ba struggle Munyagwa mulabe wa Bannayuganda Gashumba wa M23 mulabe wa Bannayuganda mumpulira bulungi waliwo omwami gwe bayita Basajja Mivule mulabe wa Uganda bw'omulabira bw'otiyitako muyite temumbwawo amatu abo balabe baggwanga balabe bammwe kubanga bawagira omutemu bawagira okubatta bawagira buli mbeera mbi gye babataddeko n'emisolo gye bali mu kubaleetako nga n'omusaala gwammwe bali mu kugujjako ebitundu oba 3 simanyana sibayi wano ne bagenda okujja kufa abo balabe Zedriga nakutegeeza dda nti yaliko omulamuzi mu gavumenti eno eya President Museveni yaliko Chief Magistrate Mulamba nga tannaba kunyuka obulamuzi so ebisaanyizo nkoweri abiyina n'ekyatalina ge amasanyalazi tagayina era buli muntu yalisuubidde nti Kyagulanyi essaawa eno awo yali badde ateekawo omuntu omwangu ennyo ow'okutaapinga ku masanyalazi aga Kyagulanyi g'alina ebintu ne bisobola okutambula omulaala mu nnuuka ekyo Kyagulanyi yakikoze embugenderevu okutuuzaawo omuntu atasobola kutaapinga ku masanyalazi Kyagulanyi g'alina Kyagulanyi asobola okusigala ng'ekintu akyakirina mu kontrolo. Amasanyalaze kyeki era amasanyalaze gava mu ki ng'entalabuusi bweyambalwa omusiraamu nga sappule bweyambalwa omukrisitu bannange n'ettaayi yali yambaddwa nga muntu mugezi omuntu omusiru tanyumira ttaayi omuntu omusiru bw'ayambala ettaayi abeera ng'embuzi ensibemu omuguwa so nga ate nazzi kuno ettaayi eyo twagipimirangako entegeera y'omuntu omuntu w'ettaayi ne bw'ataayogeranga wamanyanga ekigenda okumuvaamu kyamagezi lwa nsonga nti ayambadde ettaayi ku mulembe guno lwaki bansiba mataayi batyoboddwa nnyo bannyambala masuuti tebakyaggyibwako hadiithi lwa nsonga nti ettaayi yagwa ekitiibwa kyayo n'omulalu osobola okumusanga ng'agyesumise n'atategeera osobola okumusanga ng'agyambadde era ettaayi tekyaditamini ng'ategeera omuntu omala kuwulira byafuluma n'olyoka omanya oba ategeera oba tategeera omukulu simanyi gye yajja ettaayi liringa lulimi lwa mbwa n'ajja n'atuula ku seeti atandika okumansa entungo y'obusiru kyokka ate ku seeti emu be bamu abaakugamba nti Kyagulanyi yayiseemu yagenze firimu yawedde bw'agenze ku seeti ey'okubiri ye muntu y'omu akunnyonnyola nti Kyagulanyi ensonga lwaki yaleseewo Lina Zedriga n'atalekawo ba Lewis kubanga bali b'amaanyi balina amasannyalaze bayinza okumuwamba n'asanga ng'ekintu kye bakitutte kalekewo Lina Zedriga atalina maanyi era atalina masannyalaze asobole okusangawo ekintu kye which is which tutwale kyani tuleke kyani abantu abo ababiri abali munda mu ggwe ani mubuyabuya ani mugezi aliwo ayogera ekituufu aliwo ayogera eky'obusiru nabwe ekityo baganda bange ne bannyinaze temuferebwanga ab'amataayi temukwasanga ab'amataayi zi contract
temulekeranga ab'amataayi abaana bammwe nga mufa, era temulekeranga ab'amataayi ebiraamo byammwe. Omulembe guno ettaayi kyambalo kyangu nnyo kyakwambalwa. Alimu amagezi n'atalinaamu magezi, bonna basobola okwambala ettaayi. Ekyokulabirako ekisookerwako, y'ono munnaffe ayambadde ettaayi. Amasannyalaze kye ki? Era amasannyalaze gava mu ki? Bw'otuula awaka n'oyakisa amataala go, bw'otuula ewaka n'ogolola engoye zo, bw'otuula awaka n'onnyogoza ebyokunywa byo, olowooza nti amasannyalaze kitangaala kiri awo just tekirina gye kiva? Amasannyalaze gava mu mazzi. Amasannyalaze g'ebyobufuzi g'oyogerako, gwe mu ntegeera y'entono olowooza gava mu ki? Mu ebyo byonna by'omenye Rina Zedriga bye yali oba byali, tebikola masannyalaze ga byabufuzi. Oyina ky'onoonya oba oyina CV gy'onoonya ekola amasannyalaze g'ebyobufuzi, etali eyo Maama Rina Zedriga gy'alina. Ekyamutuuzaawo mu kibiina kya National Unity Platform n'afuuka Deputy President kisobola okumufuula the acting president, pulezidenti we waatali. Ekimu ku nsonga lwaki essaawa eno muwammanta ebisubi n'okulowooza nti mu kaseera kano ekintu kyammwe kyalibadde kyabise, kulowooza nti Kyagulanyi yayina masannyalaze, era nga kwe mubalidde timugenda kukozesa amasannyalaze ge mwe musobole okuyisaawo ebyammwe. So nga ate Kyagulanyi teyalina masannyalaze kye kyokka, yayina ebyakola amasannyalaze. Kubanga gwe gano g'olabanga amasannyalaze tegeekola. Nedda, amasannyalaze galina ebigakola. Kati gwe watunuulira kyaka n'otatunuulira ekyaka kivaawa oba source of ekyaka. Kankubulya ekintu kimu, abantu ab'amaanyi mu ggwanga oba mu mawanga oba ku nsi bavumbula golodi gwe wotaswa kumulaba. Abazungu bajja mu Afrika ne batujjamu ebyobugagga ne bagenda ne babikolamu ebintu eby'amaanyi eby'omuwendo ate ne babitukomezaawo nga babituguza. Gwe ate ani yali kisuubidde nti ejjembe lye nti lirimu ekyobugagga? Fe amaliba agende tuwatuulangako matuule, tuwagaanikangako taba. Omuzungu najja n'aganona n'atulaga nti gavaamu esweta ez'omuwendo. Amayembe agente fe munnange twali tugalabanga amayembe ng'era tugajja mu ŋŋombe kuyigga iriba abasajja nga bameka ne muyigga akasolo akatasobola kukkusa abantu 5 naye nga mukayizze. Kakati amayembe twagajjanga mu ŋŋombe za kuyigga. Omuzungu n'agajjamu bibbangoozi bye twambala, n'agajjangamu ebikomo eby'omuwendo ate n'abikomyawo ng'abitusedde nti omuntu ow'omuwendo alaba eky'obugagga muggwe ky'ojabaata. Golodi takulira ku ngulu, golodi aba wansi mu ttaka, naye si bangi nnyo nti basobola okumuvumbula. Ekyo nno kye kimu ku bifuula Kyagulanyi ow'enjawulo, nti ggwe amaaso go oba wali ogatadde ku lubongoya ng'era olina ne w'omuteegedde okumumaliriza, bw'oba wali ogatadde ku jjowero ng'era olina ne w'oteegedde okumumaliriza, ye si gwe yakuwa. Yakuwadde Maama Rina Zedriga kuba teyamusembeza ng'ekitagasa, yamusembeza ng'ekyomuwendo, ng'era amaze okumulabamu ekyomuwendo ekikusike ate ggwe ky'otasobola kulengera ggwe obulabi. Y'ensonga lwaki Kyagulanyi yabalemu okutegeera, kubanga mwamuteegera ku lw'e Masaka ate nga ye ayise ejjinja, ate ng'akulaga agenda kutuuka e Masaka naye ng'ayise ejjinja. Connection kyawo ku nguudo zaago oluyita ejjinja lugguka e Masaka, golooza connection kyawo kyekyenjawulo.
takuwa kyoyagala, tateebwa ate era tateebeka. That's why yayimba akayimba kamani, mummanyi nnyo sikigaana naye mummanyi kungulungulu nkyabalemye. Temusobola kumutegeera era temusobola kumutegeerera. N'ekirala, gwe ki ekikkaayisa Kamulali gw'otalidde? Ebyewa Kyagulanyi gw'omaze emyaka 8 ng'omuyimbirira bw'atabimanyi, essaawa eno ki ekikuleeta oyogere ku atabimanyi? Era gwe ki kyewabadde osuubira mu gwe watugamba nti tabimanyi? Ku ggwe naye ani abeera tabimanyi? Ne muddawo ne mwegeziwaza, abategeera n'abatategeera ne bajja bakakasa ensi bwe bamanyi ennyo era bwe bategeera ennyo. Zaabu takulira ku ngulu, zaabu asimwa mu birombe. Ensonga lwaki tewulirangako olusuku lwa zaabu? Bakugamba ekirombe kya zaabu, ebyobugagga ebiba mu kirombe basimayo bisime, tebirengerwa buli kyenjeje. Ate era bw'olaba ng'omukozi mu kampani ng'akola, olowooza nti yatuuka butuusi n'akola. Nedda ssebo mukama wange, aba yasooka kulagayo CV ye. CV eyo gy'omenye eyali na Zedriga emufuula qualified okubeera awo weyatudde. Leka kwefuula mugezi na kububuyaza nsi. Museveni yonna gye yayita kutuuka awo we twagala okumuggyera we tugenda okumugya, tabangako w'amaanyi mu gurupu zaabwe. Ye yabanga asingamu obunafu, kyokka ng'ate yasingamu amaanyi. Kozesa information eyo nga bw'oyagala. Museveni yonna mu gurupu zaabwe gye yayita si ye yabanga asingamu amaanyi. Era y'ensonga lwaki Obote ne baamugamba nti omusajja agenze mu nsiko, yagamba ako kasikawo tugenda kukasangayo nkattireyo kubanga yakanyuuma. Kaali kanafu mu ndabika ne kaali k'amaanyi munda mukko. Oluusi ebintu eby'amaanyi tebyeramba era tebibeera ku display. Y'ensonga lwaki olunaku olwaleero basudde akyajjukirwa okusinga Kasozi eyali alabika obulungi. Y'ensonga lwaki mu Eagles Production yali asinga okulabikamu obubi, ate gwe twayitanga Eagles bamayinja bajje waffe Mityana. Bamayinja bagenda kuba ebutambala ekisaawe. Bamayinja nno babakwatidde ku kisaawe e Nairobi nga bacukudde visa. Ye yali afaanana atya mu bo? Kakati weegenderezanga nnyo gurupu y'abantu alimu ng'omunafu. Ebiseera ebisinga omuntu Katonda gw'anawo amaanyi tamukudisipuleyingira mu ngeri gy'omwagalamu. That's why His Excellency Kyagulanyi oyo Katonda yamudisigayizinga mu lugendo lw'okumuzimba, nga tewali yali ayinza kumulowoozaako, nga tewali na yali ayinza kumuteeka mu ssira. Naye ng'ate Bobi Wine munda wanjawulo nga kikwetaagisa okumuwuliriza ennyo. Ekirala, Lubongo ya Secretary General si Deputy President. Joel Ssennyonyi mwogezi wa kibiina si Deputy President. Eyo entebe omusigire waayo alina kubeera Deputy President. Era senga yaleseewo Lubongoya oba Joel Ssennyonyi, twabagamba bano bali mu katemba, yali badde ensonga ndala ate ey'okutudisikaasingako era omwezi omulala mulamba. Muleme kwefuula bategeera era balina amagezi okusinga abantu bonna mu ggwanga. Deputy President y'omu ku babeera abasigire. General Secretary tasobola kubeera musigire. Mbabazi n'amaanyi amangi ge yalina mu ggwanga, tasigirangako Museveni ng'afulumya eggwanga ku bw'entebe ya chairman wa NRM. Teyamusigira. Era Kigongo
gwoyo gw'olabanga atabaawo gw'olabanga ddofe ate ye yagisigiranga era olwaleero Mbabazi aliwa Kigonga ali ludda wa so lowoozaamu okusingako awo lowoozaamu okusukkako awo Secretary General waffe si Deputy President kitegeeza mu basigire tasobola kubaamu Loopu waffe si Deputy President kitegeeza mu basigire tasobola kubaamu leka kwegeziwaza